Abantu abasendebwa kuva mu kisimbe kya gavumenti ekya Ordinary Road ejinja bandivu nakasiko ku matama butala akakiiko akanoonyeza ku vyombyeta akulembera omuzika Catherine Bamugemeire okunoonyeza ku ngeri omugaga Simpson Birungi yafunamu ekizimbe kino bakisudde nti yakozesa olukujjukujju ng'olwali bakunyiza akulirira akakiiko ka gavumenti akebeta kaguma isoke ku by'ekizimbe ono aleka ebiwandiiko byanjulidde akakiiko ebirambika engeri omugaga Birungi yafunamu ekizimbe kino ng'alumiriza eyali akulirira ebyettaka mu kakiiko akulembera ekiseera ekyo wa Principal Landlord Paulo yidde nti yawandiika ebbaluwa yali eraga nti wali buzibu buwa omugaga alize to establish their role in the eviction of tenants and the demolition of government building on plot 6062 Alidina Road, Jinja Municipality. 1. Mr. Paulo Idude, Principal Land Officer, Uganda Land Commission. Ayongeddeko ndwadde kuli kutyo ekifo kikyali kya gavumenti olw'ekyapa ky'obwannannyini kye balina akakiiko kyakakanyiza nga kagamba omugaga buli kimu yakitwala era n'agobamu n'abantu. But also not to allow the extension. In this case, it would be a renewal of lease, the initial lease having expired. The highest organs in the land have made a decision. The owner of the property, who represents the government, is well known and is in town, but somehow it seems this company is able to defy everything. The freehold title held by government you have title is still good, indeed. Because just taking back an offer when somebody is occupying the land and enjoying it is not repossession, and I don't think that the cabinet directive is in such limited terms. I think it is saying take back the property. Yeah. And that means also physical possession of the property. I'm concerned about your very limited interpretation of this cabinet directive. Munnamateeka w'akakiiko ebati byenkyamulaze emu kuwandiika ebyava mu kabineti ne wakalisolesa wa gavumenti nga balagira akakiiko ak'ebyettaka ne poliisi okunoonyeza n'okusazaamu obwannannyini bwa Simpson Birungi n'okubonezaamu ku bakozi ba gavumenti abenyigiramu wabula nti ekiwandiiko tekituukaga mu ofiisi yaabwe. So we seem to have a situation where even cabinet decisions can be either subverted or ignored or not pursued. I don't know what to say. Either through failing to communicate them. Ono wabuziddwa kufairira Birungi eyogera ku kisimbe kino akawangamudde nti agenze okuyinoonya nga terabikako. Kigayibwa nti yabuziddwa abatategeereka ekyewunyisizza abakakiiko bonna ne bakuba ebituli mu ngeri akakiiko ka Uganda Land Commission yekakolamu emirimu gyako. All this information is missing in our record. And that is our problem. How can it be? Who is it? Who is keeping the information about this file from being available? Does that mean that you have never received the information in ULC or that the information has gone missing within ULC? Because when we look at your freehold title, it's encumbrance free. And the dinner can be reconstructed. Omulamuzi Bamugemeire amuwaddewo ekibiri kuba ng'atadde ekiwandiiko kya kabineti mu nkola eky'okwangawula abakozi be abenyigira mu mivuyo gino. You promised us 2 weeks, but we see that there is a few things that really need to be put together, and we're going to work with you. Omujulizi w'okubiri abaddirwanga Simon Lukwago ku lwa famire y'omugezi Yakubu Lukwago yali neeyika essomo 10 nakaseke. Ono yasikira ebyobugagga bino wabula nga yabuzaabuzibwa Haji Swahili Buganda nti yali agenda kumenyambako kupunta ettaka lyabwe lyonna. Wano yafunira omukisa n'ababaka ettaka lyonna nga tera gyona alina yiika essomo 10 nakaseke wadde nga n'omulimu guno we yasuubiza teyagukola. Nagamba era nayogera nze kennyini ng'omukulu w'olujja neŋŋamba sijja kukola mulimu gwonna mulala okuggyako nga Haji amaze okutulaga bulungi ettaka lye yatematema ne weriri tulyoke tugende mu maaso. Ono obweddawo obujulizi nga Haji mwali atunula Nsubuga Isima ne Mathias Tukundi bakisakidde eggulu ino kwa Bukedde TV.